neyanze ge wamala ne Fedi ne Faruk mu studio je muli tubabuzaako muhocha bwakedde bulungi naye nga bolaba mu background yange zezo nyumba ze basulamu abo abantu abakubibwa amataba 2020 mu May. So bamaze wano emyaka esukka mu 2 gavumenti yabasubiza kubagulira ettaka naye tibannaba kubawa ettaka lye babasubiza. Bo bali wano amanyumba gagwa malala baveeri nga bakubibwa amataba ne bajja ne bazimba wano. Naye n'amanyumba ge bazimba wano gali temporary baateekako tapuliini zonna ng'obalaba eno nyumba tuliko emabega tapuliini zonna zaakula zaagwawo. So eno nyumba gy'olaba mulimu ebituli by'amaanyi nnyo. Enkuba yatandise kutonya n'ettaka lye bazimbamu kubanga tekuli mabaati etonya n'ejjamu ettaka n'eteekamu ebinya. So tulina ono omukazi yakulira abantu abali wano bukyanga bajja wano yatutegeezako nti no tibanafuna hope yonna y'okuva wano. Tugenda kwogerako naye atubulire embeera eri etya wano. Tukwaniriza ku Musunsuzi ku Machamami. Twagala kumanya embeera eri etya wano moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wane mocha twakosebwa mu 2020 okuva ku olwo ng'ennaku z'omwezi zali 18 ofisi ya OPM nejja netuleeta wane mocha bwe yamala otutuusa wane mocha netuwaawo ettaka nga temporary land nga naye ebyokuzimbisa tetubirina bulungi. Lifespan ya tapuliini giri myezi 3 naye almost tugenda kumala myaka 2 nga tukyakozesa tapuliini zezo ze twatandika nazo. Amataba ne wano wennyini gatulumba n'osanga ng'oluusi twebase nga tusula tuyimiridde enkuba bw'etonnya ekiro kubanga ennaku zino obudde bwa nkuba n'essaawa zino era ebireku ebiri enkuba egenda kutonya. Tuyinza obutalya ekyamisana oba abaana bayinza obutalya na breakfast bwe bawa eri. Ekirala olaba nti gavumenti Right Honorable Prime Minister tumusiima okutuwa amazzi amayonjo nga gali treated aga national water. So naye nga yandiyagadde kumanya tulabye abantu batandise kukendera mu kampu obuzibu buva ku ki? Obuzibu tebakendedde abantu mwebali wabula ennyumba bwegwa kati bwemala okugwa nadda mu nnyumba ya munne ne babeera ne basharinga families ne zibeeramu 2 oba 3. Ekirala batusuubiza nti batugulidde ettaka naye ettaka tulaba lirabika liriko ennyumba nnyingi kubanga tufuna abantu bwe bogenzeko nga mu katale eggulanga akamere ne bagamba nti bwe munadda mu ttaka eryo temujja lisuulamu, tujja kujja tubatemeeteme. Ate nga mukimanyi nti Kasese embeera z'e Kasese. Tusaba gavumenti erabe nti ekolagana n'abantu abo abalimamu ate balaba nti tekijja kusoboka. Tusabaho ofisi ya Prime Minister batuyambe batuteeke mu kitundu ekirala. Olowooza kino kinaasoboka nga kubanga ofisi ya Prime Minister yali yasindise ttiimu
ndowooza n'okusasula baatandika kusasula lino ettaka olowooza kinaasoboka kujayo ssente ze baali baataddeyo ku eryo ettaka babagulira ettaka walala. Kati awo tetusobola kimanya nga bwe kinaabeera, naye ffe tutya nti bayinza otuyingirira mu mayumba ne batutemeramu ne batta abaana baffe ng'ate tuddemu mu kizibu omulundi ogwokubiri. Tuyanze wamala yeyo empeera eri wano mwokya mu kampu abantu tibali bulungi nnyo kubanga ettaka lye baabagulira lyaliko entalo obanga naffe twagendayo ku eryo ettaka ne tusanga ddala waliyo entalo lwe twagendayo olwo lunaku twasanga abantu nga basitudde jabiya n'emigo naddala baali baagala tutema singa twagumizaamu n'okugendayo okulambula eryo ettaka. So simanyi oba disitulikiti erina pulaani ki naye tugenda goberera ensonga nga Salt Media tulabe oba baafuna ettaka erirala mu disitulikiti ndala oba bakyalemedde ku eryo ettaka eryaliko entalo n'abatuuze b'eyo mugundi mu area we baali baagadde kugula eryo ettaka. So tuli ku ground over to you. Naffe ate okwanda tubulidde embeera tusaasira bannaffe abaakosebwa amataba ennyumba bw'ogiraba atomanya kyekigendako conjugal right bwetuuka okola otya mu mbeera eyo